amaruhala ge mulimu abasinga okumpuliriza ano marhalatul amal wal ata. Marhala oba level yakola. Lwaki gwe olaba nti tolina bwetaavu bwa ddiini saawa eno okusoma? Buli we kinaagwa mu bwongo bwo, buli we kinaatuula mu bwongo bwekyo egenda kubeera takhallufu, kugenda kubeera kudda mabega. Saudi Arabia eyina history, waliwo ekitabo ekya Tarikh Ibn Khaldun, eyina history ya myaka 4,000. History wa myaka 4,000 ayimiridde, emyaka 4,000 ayimiridde, naye tebasobola, tebalina AK-47 gye bakola, emundu zonna bagulangule, naye emyaka 4,000 history w'ekyondo kya Buwarabu awo ayimiridde. Abamerika mawanga magatte, mu Israeli simanyi, mu Yahudi simanyi, mu Jew simanyi, mu Firika mawanga magatte abo bagenzeewo. History waabwe mbagambye ayinza okuba nga tasukka myaka 600, nga bagamba nti constitution yaabwe tetwala myaka 3, naye olwaleero bebafuga ki? Bebafuga ensi. Kubanga buli wobeera mu ssaawa ng'obungeeta bubungeesi okozesa obwongo n'oyiiya. Era abamu abatunulizi bagamba nti ensi yaffe oba mu Afirika abantu balowooza, tebamanyi lwaki Afrika eringa bweri, lwakuba nti Afrika emabegako ebadde ne climate nga n'ebyengero ebiri wano mu bibala bingi, nammwe mumanyi we mukulidde, mwanyi, matooke n'ebifaanana. Kati okuva edda ng'Omufirika talina nnyo kimwetaagisa kukola ki? Naye tebereza omusajja emyezi 6 ogenda gimala ng'oli mu kasana pereketya. Emyezi 6 ogenda gimala ng'oli mu butitititi, babuyita butiti, obutiti nga wenna okankana oti. Olowooza mu bwongo kirina kuteekamu ki? To be creative, kuyiiya. Naye abavubuka, buli muvubuka ali wano alabanga eyatuuka ebyeddiini tafaayo byonna, ali awo ali mu mirembe. Muganda wange tonnaba kutuuka. Buli wooneeteeka mu mbeera nti otuuse, obulamu obuddako bugenda kubeera bubi. Essaawa zino omuntu bw'aweza emyaka 6, ngambe baganda bange n'olwaleero 6, abasajja ffe amaka ge tukuliddemu ag'abasiraamu, emyaka 6 muzeeyi waabeerawo n'omwana omuwala ow'emyaka 3 nga aliwo obwana obuto, naye olujja akusongesaamu mimwa, kitammwe buuyo na mimwa, wuuyo ajjaawo mpugumu oba avaawo mumutwalire caayi. Tebalina kye bakwetaagamu, tebalina kye bakulindamu okujjako kukola ki? Okufa. Naawe kennyini bw'otunula mu maaso tewali gy'olaga. Yeno levoyo ey'okkola marhalatul amal. Ampuliriza, eno marhalatul amal. Oba kabuli, hayatul barzakhiya, obulamu bwa kabuli, oli marhalatul amal, oli mu time eno ey'okkola kati. Kubanga simanyi oba naawe w'emyaka 2 ogenda kuwezaana. Naye buli omu abaana baffe tubagaza comfort zone. Omwana waabeere nga talina kimukwatako. Abaana buli w'obasaasira essaawa zino egenda kubeera nsobi bw'onooba ng'okyayinayo emyaka mu maaso gy'ogenda okuloozaako nga tonnafa. Omwana talina kiyinza mukuba mu mutima okujja ku qaala Allahu Ta'ala qaala Rasul. Allah yagamba, omubaka yagamba, naye nga abitamu ebyo naye n'agamba senga n'akireka. Idhan baganda bange, tolowooza oba omwana wo, tolowooza nti essaawa zino omuzimba omuyamba okubeera nga gwe omulabirira. Omwana alina okubeera nga ategeera ensi bw'etambula, si kumuteeka ku red carpet bw'abaako kyasobeza ne bamukubamu obuggo n'ogenda ku ssomero n'okuba abasomesa. Oyo mwana kika kyoyo gw'oleta mu community.
eno mujitamaa olaba yeetaaga mwana bw'atyo. Yolowooza abantu bano bagenda okusomesa bw'anaaba muwalimu tagenda balinnyako buli nnyina bajerega, kubanga bwe bamukuba emiggo ogenda ku ssomero n'okuba omusomesa. Naye ng'omwana kituufu yabadde abbye ekitabo kya munne, naye bwe bamukubye owanga omwana tebamukuba, oyo mwana tasobola kuvaamu mulamu illa qalila, okuggyako abatono. Kubanga akula ng'amanyi yusawi shay'an, ayina kyazitowa. Naye ng'omwana ekituufu talina kyazitowa, agenda kujja mu society otusomesa naye nga atulaba nga biyenje, tatulaba mu value. Ni abaana b'abanaku ajja n'agamba n'okugamba emimba ali wano ng'alaba tagwanidde mu butuufu. Lwaki? Embeera gye yawangaaliramu yamuteeka mu buyinike. Abantu bonna gwe oyagala okulaba n'eno ensi ebisinga bamenya omutwe byonna ddayo. Mbagambye Saudi Arabia eyina emyaka 14 history waayo ayimiridde. Otunulira eri okuva ku Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, history waayo ayimiridde muwarabu naye tebasobola kwetaasa. Bagenza okuzuukuka olwaleero okumanya nti omuntu akola emundu, omuntu akola ki nga waliwo amateeka agali international agafuga ensi. Tokkirizibwa kukola nuclear, tokkirizibwa kukola mundu bweti bwe bazuukukidde nga it is too late. Omuddu ogenda kugayala mu bulamu bwo buno Allah bwakuwadde, bwe tugambye nti marhalatul amal, bulamu bwakola Allah agenda akuteeke ku time, oba mwana oba gwe kufa. Ng'omwo omutontomi bwe yagamba idha mutta ntabahta, bw'olibeera ofudde ogenda kuzuukuka, ogenda okuzuukuka oluvannyuma lw'okufaako nga it is too late, nga it is too late. If not now then when? Bw'oba kabuliyo omwana wo tobikoleredde kati then when? Ogenda bikolerera ddi? Essaawa eno yakudde eri mutonzi Allah subhanahu wa ta'ala, yakuteekateeka baana baffe. Naye omuntu alowooza nga Allah wagamba iqtalaba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Abantu bali mu bulagajjavu obw'ekitalo, tebafuddeeyo. Si ddiini gye tufuddeyo okusoma, si baana baffe be tufuddeko, wabula abaana tubalunda nga bwe mbagambye bulamu bulungi. Era ekikaabya amaziga abaana bo tebaalidde ku nnyama, naye tosobola kukaaba amaziga abaana bo tebasomye eddiini. Omuwarabu yagenda n'abeera nga buli kimu akiyina, ayina amafuta, ayina zaabu, ayina golodi, simanyi buli ky'obugagga ky'omanya akiyina. N'abuuza nti ate kati lwaki nkola? Lwaki? Ono omusajja gwe mbagambye omuzungu nga ye alaba tannaba kustakarra, tannaba kunywera, olwaleero y'alina obufuzi bw'ensi, ekigambo kye kyekikolebwa. Ne bw'oba onoofuga wa oba wa, bw'omala okufuuka omukulembeze w'otegeera nti oli yafuga. Kyovula abakulembeze bangi basuubiza abantu bye babasuubiza, naye kasa batuuka mu bukulembeze bakola vice versa. Olw'ensonga oli afuga muga nti nze njagala kino na kino. Naye gye emyaka gyonna yali mu mbeera ya buyinike ng'alwana kubeerawo. Kyovula abantu bwe batyo, bw'atuuka okubeerawo abeererawo ddala, kubanga atya okudda gye yakola ki? Gye yava. Omwana wo tokkiriza kumusaasira, naye ffe twagala abaana tubagoba kukola ki? Oli agamba omwana we asomye bw'ati, njagala omwana oyo Kulaani mwaka gumu kitundu abeere ng'agimaliriza, agiwewula. Ayagala omwana agende wali, tosaasira mwana wo ku ddiini, kubanga kino kyagenda okufuna kyekisinga okubeera ekyebbeeyi. Inna sanulqi alayka qawlan thaqiila, kyabbeeyi teriyo kikifaanana. Omuntu yeetaagisa kiwa obudde akifune, gw'otegedde bw'omujja ku kino omutwala ku kiriwa. Famaadha ba'da alhaq, bw'omujja ku kino omutwala ku kiriwa.
naye omwana oyanguya mwana wange njagala agira nti byonna byonna njagala naye oli agamba byonna byonna njagala abisome naye nga ye ekigendererwa kye obwongo bwonna bwonna buli ku bwa dokita lwakuba ate society gyawangaliramu bagamba nnyo abaana okukwata Kulaani kati njagala Kulaani mwaka gumu n'ekitundu ng'agimazise agende ng'ali mu senior 4 ajja kubaawo buli kimu akitegeera mwaka gumu n'ekitundu akwate Kulaani. Qur'ani ye constitution y'abasiraamu lwaki omwana wo tagiwabudde eno ensi olwaleero tumenya lwa kintu eki aljahalu billah butamanya Allah subhanahu wa ta'ala netubeera nga ennoonya gye tunoonya ensi omumanyi omu yagamba ya akhi yawandiikira muganda we ebbaluwa nawe ya akhi muganda wange anta harisun ala dunya nkulaba ogobanye edduniya i'lamu rahimakallah ya akhi muganda wange kimanye Allah akusaasire anta talibun wa anta matlubun kimanye gwe onoonya naye naawe onoonyezebwa ekikunoonya ani akunoonya malakul maut naamugamba ya akhi oyinza okubeera nga kyonoonya kyakuyitako amakulu onoonya bugagga naye nga toli wabufuna naye alladhi yatulubuka naye gwakunoonya toli wakumuyitako osinga n'abantu baweddemu omwana wa musomesa bw'ati kino waaba akifunye okuyimirira obuyimiriza emimba linaga alhamdulillahi rabbil alamin buli amuli emabega nga bwe bagamba abamu baseeka empeera emuvaako negendewa buli mpeera eyo gwasaziza egenda ku akawunti ya mukadde naye ekyo kyoyagala akijabule mu mwaka gumu n'ekitundu abeere nga Kulaani agikutte agenda asoma obwayinginiye omanyi kirungi okubeera yinginiya ngaakwata Kulaani abantu ne basomesa n'abaana Qur'ani naye ng'ekigendererwa hafidhul Qur'ani biri bimwanguyira ekigendererwa si kya ddiini wabula biri bikole bitya bimwanguyire emirimu gyaffe gyonna twagikyusa tugibala mu dduniya omwana lwaki golooza nti Kulaani alina gikwatira mu mwaka gumu nze baganda bange obwongo nkirowoozaako ng'omusiraamu akiŋŋamba nze mu bunafu bwange nendaba nga nfunda waliddwa nga ndaba kiri kya bbeeyi kyetaagisa obudde ekyadi mu Afirika waliwo ku bantu olwaliro be batuuka be bagamba nti gundi alina ku irimu naye abaana abo akwata Qur'ani emyaka 5 emyaka eki 5 gwe n'okola omurajja emyezi 2 ng'osoma ejjuzu 2 zokka oleme kukola mu nsobi ne mujja n'osobya naye nga yetasikatiddemu wadde yagikwata muto ate Allah yagamba atya alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyiba asluha thabitun wa faruha fi sama abamanyi eyo aya bagiteeka ku tarubiya ku kugunjula mwana nti olabye omuti oguyina tapuluutu gwe mulandira ogubeera gukka okwawukana ku kifo abakazi omuti gwonna nga guyina omulandira ogwo kibuyaga tagusuula naye kifo abakazi atalina tapuluutu kibuyaga wajja akola ki kati bagamba omwana wo bw'omujja wansi n'ekyebbeeyi al-Qur'an baprofesa nawulira waliwo yaŋŋamba simanyi babituufu naye baŋŋamba nti profesa oba dokita Sengendo owa Mbale yagamba mu risaaki gy'alina omwana yeetaaga kusooka kukwatisa Qur'ani naye ye musajja yasoma secular naye omwana yeetaaga kukola ki ku risaaki gy'alina kati ekyo kyengera kya value tekyetaagisa kuyisaamu maaso naye abaana baffe betugamba nti twagala bye tubakolerera bye tukolera abaana baffe si byakubaagala abo abaana tugenda bejjusa oluvannyuma lw'emyaka 15-20 essaawa zino okaaba tolina mwana oba omwana omuyiina akweyagaza naye mu myaka 15 nga wooli agenda kubeera kizibu lwaki enkwata gy'omukutte n'omuteeka mu comfort zone ng'alinga atuuse ng'ate omwana wo tannatuuka obwongo bwonna obulimitinze bwonna obwongo bufunda
kano kasajja kattu kava eri Masaka, ze siri munnamasaka naye ab'e Masaka be bantu abasinze okubeera nti bali mu Kampala bakiyita batya kumuwamba, kubanga ne bwoba ogenda kuwasa Allah bwaba takusaasidde oyinza obutawona munnamasaka ne bwogamba nti tobaagala. Naye ekibuga kyonna bakisazeeko. Lwaki? Baali bakopi bwampa kaashi ompa kaashi, baavanga sayidi zeeyo. Ffe twali eruweero ng'abasuubula emimwanyi bagamba munnamasaka, olwaleero bawambye eki? Tebaali mu comfort zone. Allah teyalera mubaka. Senga Allah yaddira omubaka n'amuteeka mu comfort zone, obusiraamu teyandibusomesezza. Naye yalinga mu ntalo n'atuuka n'okugamba inna ashadda nnaasa albala al-anbiya, abasinga ebigezo be bannabbi. Teyali mu comfort zone. Naye abaddu bonna beerabira naye okubeera kufa kuli baiti, okufa kuli baiti. Kyovulaba ebimuddu byakola, omutonde byakola, tewaliwo kimulaga nti agenda okuva ku baana naye kennyini teyeefaako. Nabbi Allah senga yaddira omubaka n'amuteeka mu comfort zone, eddiini tetwandigitegedde. Naye Allah yatuuka nga byonna byamutaddeko bisobola omuzza ku mulamwa, kubanga omwana wabeera e Kampala talyanga kayinja. Kayinja mumumanyi, kayinja baabikamulangamu mubisi, naye enjala ani akuwadde akatebe? Kayinja baamulyanga, kyokka nga Omuganda teyalyanga kayinja. Talyanga kayinja, talabanga ku nnaku gy'onyumyako. Ebyo Allah teyabiteeka ku mubaka. Allah yateeka omubaka mu situation nga bw'abanga waliwo omubaka kyayisizzaako amaaso asobola omubuuza alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Olabye nti obwavu obutali bulungamu naki? Fa amma sa'il fala tanhar. Lwaki? Omanyi gye wava, omanyi abeetaavu abeetaaga nga bwali weetaaga. Allah waliwo omuntu gwawa ebintu, nabagamba abantu nti abamu balaba analysis eno bitera kugwa ku bantu ng'ogenda kuwa imma nga muwalimu, ekirala nga muntu agenda kuwangaala, Allah n'amuleetera ebigezo. Bwavu, bakyala kumusumbuwa, njala. Lwaki? Kubanga agenda tuuka mu comfort zone, agenda tuuka nga afunye, amaze okubeera nga apozesinga something. Fayatihi faqirun, omwavu amujjire. Oteekeddwa kubanga olina ekifaananyi ky'emabega, nogamba lwayi nange nali bwe ntyo kamuwe. Naye abantu abasinga we batuuka beerabira. Ithan muganda wange omulamwa, omwana wo tomusaasira kati. Tosaasira mwana. Ku byeddiini tomusaasira. Tomusaasira. Kubanga tayimu entuufu ey'okumuteekateeka yeeno. Toyinaayo tayimu ndala kubanga sawa yonna ofa. Tosaasira mwana. Kagende ku ssomero ng'akaaba, kagende ng'akola ki kasita oba omulaga kituufu. Kibi nnyo okubeera nti ng'oli bwe yagamba omutontomi nti idha mutta ntabahata, ne tubeera nga abatali basiraamu nga tumala kufa tulyoke tuzuukuke. Bwe yagamba bw'obanga byenjogedde, yagamba yabyogera byo byali bizito singa bino naye bifaanaganako ng'ebyo. N'agamba mbyogedde naye bw'oba tobitegedde idha mutta ntabahata, oba yalinga akolima nti bw'onoofa ojja bitegeera nti omwana wo teyeetaga kusaasira. Abagagga bonna balese abaana, abagagga waliwo abafudde mu Kampala. Lwaki njogera bwe biti? Kubanga abantu ekifaananyi mukitegeera ate mubitegeera nnyo ebyo. Abagagga abafudde e Kampala, waliwo eyaleka mu bagagga, yaleka omwana we nga bagamba luno olupanka lw'eggaali mu lumanyi, ng'omwana bye bamwogerako. Enviiri, awumula matu, asiba bintu biringa by'abakazi. Lwaki? Comfort zone. Omugagga omulala yali Sebaana,
ye bagamba omwana we bamugamba nti ebyobugagga bya taatawo n'agamba nti nze taata yaŋŋamba ekyobugagga kyampadde kimu kumpeerera yampeerera full stop sibiinamu bwetaavu nina okusigala nga nkola emirimu gyange teyamukuliza mu comfort zone kumulaga nti otuuse abaana mubalaga nga batuuse abamu mummwe nga n'obusente bwe mubalagiramu nti batuuse butono tasobola bulyako myaka 10 n'asigala nayonoona society n'atawaanya society be basabiriza be bakola ki obusente bw'omuteekamu bwo bwokka butono tasobola twala myaka 2 ng'alyako obwo obusente wabula n'omulaga nti omwana atuuse abaana baganda bange temubasaasira ate abavubuka ndi mu maaso muzaata n'abafaanana eno yessaawa yammwe ey'okkola luli obadde olowooza taata we yaliwo mwana wattu kitutwaliriza omuntu n'otazuukuka nti omulembe gw'abamuzeeyi gwavaawo nabo baafa ffe tuliwo essaawa zino gw'oliwo gwe musika w'ensi naye lowooza ku basika abo nga bwe tugambye waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim falyattaqu llah bw'obanga oyina okweraliikirira abaana bo gezaako bakolerera nakati okubasomesa ebigendo bagasa bw'obanga oyina ezzadde olyeraliikirira kubanga nkukakasa osobola okufa n'olireka naye likolerere kati teriyo kiyinza ddibeezaawo bada mautik illa hatha ddiini teriyo kiyinza kubeezaawo baana bo muganda bange ampuliriza oluvannyuma lw'okufaako ne bawangaala bulungi okuggyako ng'obalekedde eddiini okuggyako ng'obalekedde ki ddiini ebisigadde byonna mpewo nze mbagamba nti we tusuula oba wensula nze waba mulekwa wakyali nawo akasigaddewo kankuweeyo 2 ku 3 ompeeyo 2 bamulekwa kyokka kyosobola okubalekera ddiini dhurriyatan dhi'afa oyina ezzadde lyolaba nti bujje oyina ebbujje lyolaba nti osobola oddireka emabega lirowoozeeko liteeketeeke mu nteekateeka n'ennambika y'obusiraamu oleme wabula kuliwemba ejja omugenyi ajja omwana n'amukojobera bakuyita kojoba n'amukojobera n'ogamba ng'olabye naye ng'omwana tosobola namugambako wadde omukubamu abaana tubakuza mu nkuza nga ffe tulowooza abaana baffe tubaagala naye ng'abaana tubonoona tetubaagala nga ne bwonooba oli mu kabuli senga otegeera ebiri ku mwana wo okaaba amaziga abo abaana bwe batube si be twagala kyenva nabagambye nti nze aya 2 ezo oba 3 oba suratu Nisa buli wengezaako okubeera nga njiyitamu nze ekinjijira mu bwongo nti ngenda kufa naye bamulayika bano nkoze ntya kuba yusiikumu llahu fi auladikum gwate bino ebyobusika tubyogerako tutya awatali mufu twogera tutya ku byobusika awatali mufu falahunna thulutha ma taraka man fa in kanat wahidatan falaha nisfu bwabanga ali omu ayina haafu bwabeera nga basukka mu 3 balina kimu kyakusatu baani kwani wateekeddwa okubanga waliwo omufu n'omufu yeggwa mpuliriza lowooza ku bufu bwo olowooze ku zadde lyeryo lyoyina buli bwolowooza nti osobola oddireka liteeketeeke kubanga Allah tukwasa ezzadde amaana baganda bange waliwo Allah subhanahu wa ta'ala bataawadde ezzadde neffe yatukwasizza amaana niyo abaana omukwata nga akwata omukungu oweweeta muweweete eva muweweete niyo oluvannyuma n'emyaka 10-15 ogenda kwejjusa lwaki wali omuweweeta ogenda kutegeera nti ono omwana Zuhairu yali yeetaaga kukuba yali yeetaaga kukola kino yali yeetaaga kulambika nga weesewo egyo emyaka ng'omwana akufuukidde olukokobe nagenze
gye bakwatira Qur'ani. Seeka abaana balya kawunga na bijanjalo wange tasobola. Wakiri kasomere wali kukwani ku City Parents oba Better View ne wange tasobola kulya kawunga. Kiri kyagenda ofuna kya bbeeyi. Al-ibra bil maqasid. Ekikulu kiri mu kigendererwa kyoyagala. Ekikulu al-ibra bil maqasid. Ekikulu ekinyusi kiri mu kigendererwa kyoyagala. Lwaki otunulira akawunga? Teriyo kintu kirungi baganda bange okujjako nga kyonna kyakolerera. Mbagamba nnyo n'okubajjukiza nti ne bwabeera gold oyo gw'owulira Allah tiyamuteekaawo, ali wansi omala kusima. We gabeera amafuta gali wansi omala kusima. Ekyo kitegeeza ki? Buli kirungi olina kikolerera. Buli kirungi olina kikolerera. Naye bw'onoosaasira abaana bo at this age ogenda kubeera nga tobaagala. Olowooza obaagala naye abaana bo tobaagala. Oli mu bbako toggera era bagenda kuwangaala bubi. Allah yandibadde gold amuteeka kungulu, feza n'amuteeka kungulu ng'oyoola buyoozi n'ogenda. Naye yeetaagisa kusima. Mulimu ekyokuyiga nti buli kirungi kyakukolerera. Waliwo seeka omu mu be tuyina kati abamanyi bamwita Sheikh Abdul Karim ibn Abdillahi al-Khudairi. Olwaleero waliwo gye bayita ilmu rijal mu Luganda kiki? Bakitegedde? Ilmu rijal okugamba ayinza okutandika okunyumiza mu mwaka gwa 5 mu 7 Aisha ng'afudde ogwa 5 mu 8 5 mu 9 najja paka mu 2 ng'akutema alinga eyaliwo. Naye bagambye yatuula mu ofiisi y'emyaka 11 mu makitabu nga tafuluma 11 years nga tafuluma mu nnyumba ye, emyaka 11 ng'ali mu library. Kati gw'omulaba noga nti ali ku hayatul kibalul ulama, ali kubamanyi nolowooza nti kyagudde bugwi, yakikolerera. Buli kirungi baganda bange kibeera kyakukolerera. Omwana wo tomusaasira kati, kubanga bw'ona omusaasira sawufa tandamu. Sheikh yagamba bw'oleka abaana kimanye nti walayisa jahilu fi nnasi mugunin. Kimanye nti bw'oleka atamanyi talina value mu bantu. Namugamba ad'uka ya Ababakari da'awtuka law ajabta ya Ababakari da'awtuka law ajabta, nakola senga wayanukula ila ilmin eryokumanya takunu bihi imaman, kwogenda okubeereramu ekyokulabirako, muta'un ng'ogonderwa senga oba olina kyoyogedde. Naye ja'alta almaala fawqa ilma jahalan, wafuula emaali waggulu wa irimu mu butamanya. Naye nga nze nali koowoola ila ilmin eryokumanya takunu bihi imama, kwogenda okubeerako ng'oli kyakulabirako, nga buli omu reference yeggwe. Bannaye teriyo mwana okumanya abasiraamu mwagala ebirungi. Seeka Isimayiri bw'aleeta omwana we n'amuteeka mu maaso wano nange atusomere mu Qur'ani, mwana atandika okusoma Qur'ani, buli musiraamu aleeta 10 olw'essanyu awo omwana. Lwaki omwana oyo tabeera mu nnyumba yo? Ng'abaana abalenzi obalina, lwaki tabeera mu nnyumba yo? Buli kirungi omuntu akyagala, naye ekizibu kye tuyina ffe tulowooza oba tuli mu comfort zone, tulowooza twatuuka. Baganda bange olugendo lukyali luwanvu. Ate nga Sheikh waffe bwe yagambanga, Abdul Karim Allah musaasire, yagambanga it is a one way ticket. It is a one way ticket. Idha mutta tabata, bw'onooba ofudde ogenda kuzuukuka. Naye kibi okubeera nti okuzuukuka kwo la yu'minuuna hatta yaraw al'adhaaba al'alim. Kibi okubeera nti okuzuukuka kwo kufaananako ku abatali basiraamu nga gw'omala kulabako. Bano abakkiriza yu'minuuna bilghayb. Omwana wo mufeeko kati ng'okyalimu akassa aleme kufuukira kizibu.
tomusaasira ebbanga lyomala ng'okyali mulamu waakiri maama we kamusaasire ng'ovuddewo naye gwe wejjeemu omuguwa nga ne mu maaso ga Allah omugamba nti Allah omwana wange namusomesa ebyali byetaagisa eddiini nagimusomesa nsaba kunsonyiwa ng'olina w'oyogerera. Otherwise baganda bange mbagambye qala qailun omwogezi yagamba nti idha mutta ntabata bw'onoofa ojja kukola ki ojja kuzuukira ekyo tukyewale kubanga ffe tuli bakkiriza. Wa barakallahu fikum subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.